bwe babadde basibula abatutte ebintu mu disitulikiti eno okusinziira ku IUIU campus mu Kampala, akiikiridde aba Al-Hikma Nazim Tasdik agambye nti kino bakikoze olw'embeera y'Abaganda baabwe Abasiraamu gye balimu mu bitundu by'eyo, nti ebyokweyambisa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo bibakaluubirira nnyo, kwe kusalawo okubakwatizaako baleme kukaluubirirwa mu mwezi guno. Era bakikoze okutuukiriza akalombolombo ka Kuluhani nti omuntu asaanye okugaba ennyo mu mwezi guno. Ye omukulu ku IUIU Kampala campus, Dr. Sengendo Ahmed, agambye nti nga bba Abasiraamu basaanye nnyo bulijjo okweteekerateekera omwezi guno nga ne baba tebafunye buyambi kuva mu bibiina birala basobola okugumalako obulungi. Wabula asiimye nnyo aba Al-Hikma olw'obuyambi obuweereddwa Abasiraamu bannaabwe omubadde sukaali, engano, omuceere, obuwunga n'ebirala, n'abakubiriza babweyambise bulungi basobole okumalako omwezi guno ogwa Ramadan obulungi. Wano akulira ekibiina kya Accra Uganda, Adam Rajab, waleetedde ekirowoozo nti bagenda kukolera wamu n'ekibiina kino ekya Hakmu ekireese obuyambi bakifunira ettaka we kiyinza okulima emmere gye banaagabiranga abali mu bwetaavu, nti kubanga bataddemu obukadde bw'ensimbi okutambuza ebintu ebyo okubituusa gye bigenda okugabibwa.